tutereeza ensi naye Ebola ono bw'anaawaluka n'agenda mu bantu 2,000 3,000 nze ndowooza kijja kutuleeteramukko obuzibu. Manyi mulimu be kisobola okunyiiza naye ntunulamu Ebola oyo ng'agudde mu baana b'essomero. Ntunulamu omuzadde bamuleetedde omwana bamugaata omukwatakatanaka akola ki Ebola ayingidde mu makoolu. It can become a disaster. Of course president yamukomparinga ku COVID agamba oli wakwasimula naye natural abaddugavu bamanyi okujjanjaba baagala nnyo buli omu abeera omujjanjabi. Kati ate waliwo kye twerabidde Ebola yennyini okuyingira amalwaliro. Kakati oli abeere ng'ali ku dialysis ate ono amuleetera Ebola. Nze nno mbadde ndowooza si lwakwagala bantu kankana oba kutya naye nze ndowooza nga bwe bagaye nti amasomero mu Lubaga amasomero 5 kubanga atunda mu kantiini eno ate yavaawo n'atambuza owa booda ate owa booda ogenda akutte wano nga bwe mumanyi nti abantu bakwata mu ngeri yonna. So nze mbadde ndowooza Ebola tumututte so lightly so nga ate bulwadde ddala. Kwega abantu bwe bayita mu COVID bo balowooza Ebola bamuwambye naye ekintu bwe kituuka mu masomero I think it becomes worrying. Kale bino byonna politics twagala omukola era ajja kubaawo era buli omu ajja kubeera n'endowooza ey'enjawulo naye nga tuli balamu ffenna. Ekyo nno kye kyandibadde ekikulu. Nze nno mbadde ndowooza tukwatire wamu abantu bonna basooke bo beeyimirize. Bw'oba tolina kyakkola mu kibuga togenda. Bw'oba toyina kya mugaso nnyo kye weetaaga kubeera n'abantu bangi ewamu kyerekereze. Ogaye nti kino si kya mugaso nnyo we bali abangi naddala aboogerwako okuba n'obulwadde buno kubanga gye bugenda okulaga the more cases we report tuli most likely n'okufuna travel ban okuva mu mawanga amalala kuba nago go-observinga. So tujja kufuna bibiri. Ekisooka abantu bagaana okujja mu ggwanga olw'ebyobulambuzi naye ate era namwe babaziyiza okufuluma ate kijja kutwaliramu Saalumanya ne Naalumanya. Of course alina obubonero obw'enkukunala naye ate bwakutwala akuwalula mangu nno naye Ebola. Kubanga woolabira ng'ensi ziri zimutiira ddala manya obulwadde si bwangu. So kino ekyokulozinga borders kyali leeti naddala ku borders eza Congo na kinaki obulwadde bwali buyingidde already. Kakati baga nti alina amalwaliro ge yatuuseemu ng'eddwaliro lyonna baliggadde. Kakati abalwadde abaliyo ababadde bajjanjaba n'abagenze ebweru. So contact tracing eno yandiyongeddwamu amaanyi. N'olwekyo tukubiriza bannaffe bekikwatako bongezeemu ku maanyi ku nsonga eno. Nze ndowooza ekintu bwe kigwa mu masomero abaana abo bato bali helpless. Omwana ayinza okulaba ng'atandise okufuna diarrhea ye n'akirabanga ekyokusaaga kubanga okutuuyanirira okwo okutanaka temperature okulinnya omulundi gumu bintu bitono nnyo naye bisobola okuba ekitundu ne bikiteeka ku ttaka. So ekyo kyekyo. Uganda tuyise mu phases nnyingi. Waliwo kolera lwe yatta abantu awo ku mulembe gwayiga mwe mwali baana bato. Ne batuuka okuva ku mazzi ga Kaveera. Yiga yali meeya Christopher Yiga ne bamuyimbamu n'oluyimba lwa kolera.
So nze kyendowooza it might not lead to a lockdown naye gwe ng'omuntu bw'oba osobola weewale ogaye nti ekyokubiri ekyokukwata mu ngalo tukyondowooza tusooke tukireke ge mazima naye ate oyinza obutakwata mu ngalo ate oli waakutte n'okwatawo oba otegedde kyeggamba tokutte mu ngalo naye ate ono bw'amala okukwata ku mmeeza ate naye n'okwatawo ate n'otesanitayizinga kale asigadde nga amwewazeemukko wiiki 2 emu nze ndowooza olumu aba asinga ekyo tukimaze ekyebola ekyomupiira gwo gwawedde omupiira gwonna oba competition yonna ebaamu awangula ne gwe bawangula okubanga Arsenal yatandikira ku gurupu esooka negenda paka ku Champions League finals endowooza yakoze bulungi kyonna kyekiri Arsenal abali kuno sikyogera kino olw'okuba ndi wa Arsenal naye nze kankozese analysis eri simple Arsenal ebadde mu finals 4 esooka yeya Carabao Cup negiruzinga to a team like Man City ekyo nno kyandisomesezza Ateta obuteekuniza mu defense ku buli final era nayo yalina low possession eyokubiri nebeera nga yakoma mu semifinal za FA Cup eyokusatu Premier League we yaggwera nga naye eringa final eyokuna nebeera mu Champions League final ekyo nno milestone nene nnyo eri abawagizi n'abasambi ba Arsenal ekyo kinene they had to reach a point and break n'okutuuka obutuusi mu penalties nze yabadde mu kisaawe twasambye nnyo tuyinza okugamba refu yawunzise firimbi oba yakoze eki but we should have done more okuholdinga omupiira ogwo game plan yabadde kubawala abasajja b'abawanvu banyigirize buno obusajja bwa gundi obumpi naye nga bubuguza ku ttaka so I believe tactically eyo tactic tesobola kuwangula you can't sulk that pressure n'omalako nayo for so long but omupiira is a learning process n'ateta kochi muto yakatuuka ku Champions League final oyo Klopp baamukubira ku Champions League finals ndowooza nga 4 paka bwe yatuuka n'akiwangula there is always that time so Ateta must have belief lwe yasooka okukwata Arsenal yali tennadda mu Champions League n'agikomyawo ne wavaawo season eyo n'agitwala ku quarter finals season ewedde eri eyayita ku ewedde ewedde n'agitwala ku semi ku luno n'agireeta ku final maybe next season bw'enaaba yiggyeko weight eno gyebadde naye ya Premier League n'okukola prioritization ejja kuwangula Champions League there is no doubt about that because tiimu si nnyingi ezigenda okukyuka mu Europe now Arsenal must remain emanye nti tactfully wa we twasuula we twandibadde tukola ennyo nti wano ne wano ne wano that is it Arsenal n'omupiira gwayo guno guli defensive ejja kuba nzibu okuba mu matches za home and away nzibu nnyo kubanga bwe bibaamu home and away eba esobola okuggyako obubonero mu bwangu naye Arsenal ejja kuba nnyangu ya kuba in a final kati Ateta akiyige nti mu final bagwa bugwiddalu ne mwerumba final teriimu byagamba olinga so okujeja kubaawo naye ate era kijja kutuuka ekyo nakyo kiggwe you keep trying anyone who has to be successful keeps trying tuzze mu byobufuzi temufaayo kamba gumye don't worry ate nze eyabadde mu kisaawe yagutambulidde abantu babadde baŋŋamba ennaku zino zonna nti bw'ofuna ku budde ng'oleesewo na lebo
mubuuzeeko ku South Africa. Era nakozeeyo ne vidiyo nga mbuuza Umaro Kisekka ne Afu London. Mwatugamba President Museveni dictator.